nti ekivulu ky'ekituufu kyakoze eki kyagaanye ng'akyali ku musala bulimbo lwe lwasose lwonna ne luggwako abantu abamu ne balowoleza ddala nti bamukomeredde bukomerezi abakazi ne batandika okukaaba abakazi abasiru be bansobera nga balabira ddala ali ku musaalaba ne bajjukira yesu ne bakakimeeke waffe maama akoze eki mu sesemi abantu enzija gye bazzeemu okwagira alien skin bino sibyogera lwakuba nti oba mpa propaganda mbyogera nga mbijjira ddala ku ntobo y'omutima boss alien skin mu bigambo bya alien skin byayogedde yakulaze nti ekivulu ky'ekituufu kyakoze eki kyagaanye alien skin mu bigambo ebimu byabadde ayogera yazze ku stage yagambye lugogo si yesalawo ku future y'endongo ebigambo ebyo byasembwa okwogerawo erugogo nga gravity omuntu gye yabyogera twalaba ekyaliwo saabiwulira genda maaso kitegeera nti omuntu ng'amaze okujja awantu naba nagamba kati wano future y'endongo tekola kisi wano si wagenda osana nagamba abaana ba fangoni bangi abawagira fangoni bali eyo mu Uganda muneno bangi ng'amaze okugaa nti niwankwadde wano tebakoze eki tebazze naye okwogera kw'okukolima weeyogera ekigambo ekyo gwe abantu babalabye otya ekisookera ddala togenda afunayo omuntu wa fangoni yenna agenda kuwa vidiyo ya kivu kya alien skin ng'agikubya ava mabega eyo tugenda gijja ku bantu balala oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda bakasitoma abajja ku bizinensi zaffe ne mutwewozesa n'enkunyonnyola ku bintu by'entunda n'etuuka n'okaaba ng'obulumi buzita njagala ogule naye era w'omala n'otambula n'ogenda mutukola bubi woba togule toninda ate kwennyonnyolako nnyo kigenze wala abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli this is the weekend show tubeerawo buli lunaku olw'omukaaga kati lwa mukaaga luli shuwa ate tubatukako mu budde tebikyalimu mbw ate andi ne Bukenya Media Benito Omuyudaaya wamu ne Segawa Junior mu buufu obufaananako bwebityo nga sinaba kubuuzaako njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo bagamba nti bava ku kindergarten P1 paka P7 byonna ababiina ssomero lya Kisulo kyokka mu buufu obufaananako bwebityo ate ng'ekikwatagana n'ebyokulya n'ebyensula ku ssomero weebiri enamba gy'olaba ku screen osobola okubanoonyako n'obagamba nti nze taamu ejja njagala kulaba nti ndeeta omwana wange tukoze tutya director ojja kuba oyogera naye buterevu director yankubirako nagamba nti nagamba basi aleete omwana naganda nebugamba gwa basi yali agambeko nti yali asadde abasi namugamba leeta omwana asome ate ojja olambule ku ssomero aganda oddirambula okuba tolina mwana kanze namugamba nti tolina mwana agamba omma gana n'okujja oddirambula mugambe tujja kgenda mugambire ku kamera tumugambe atuweereza amafuta tugendeyo ensonga ogirambuludde so director Agape owulidde omukulu agambye nti bikoleko tujja kubanga naffe tubikolako mbufu ofaananako bwe bityo Sula Motors bano batunda motoka mu buufu obwo ate era mukadeke kamu wiiki eno truck eyina be yayambye okulaba emmotoka we yabadde eri eyabadde abantu abaali bawambiddwa mu buufu obwo ekitegeeza truck twalabidde ddala nti ya mugaso so Sula Motors bagaba basobola okuteera truck mu mmotoka yo oba wogulawo emmotoka ovaawo nga muteeseza ne truck ne bakola ki nayo ne bagikuteerako ku 0779 21 enamba eyo ojja kuba oyogera n'omwami oyo akuyambe ku byonna ebikwatagana ne Sula Motors mbufu ofaananako bwe bityo nga maliza njaga kutegeeza ku Alson Painters UG basiizi balangi bagamba nti olina ekizimbe kyo oyagala kikyusa ndabika kipya tekinnagendako kalangi oba langi eriko ekaddiye bakubire ku 0705 1936 ate era osobola obakoonako ng'olina bye weebuuza ku bikwatagana n'okusiiga langi mu buufu obwo Segawa buuza ku bantu tugambe ebigambo mugamba mutya abalabi ne basubscribers ba agaliwo mwebale nnyo mwebale ddala mukola ki mukola weekend show bingi nnyo ebadde mu wiiki habingi wiiki ebadde action packed tugenda kuyita kale
Benito omuyudaaya mbabuuzizaako nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo yonna gye muwangaalira Amiina. mwebale nnyo gye mutuusaako engalo n'ebigere era nga tuddamu okubajjukiza we I think the number one activists of cleanliness in our city. Exactly. KCCA kasasiro abaana abasalirawo ffene nkejje mapaapaali nsujju kasooli biki byonna ne bibeera wakati mu kibuga tolina nawooyita. We need to act very fast. Exactly. Second, Bebe Cool yafulumizza oluyimba motivation. It's a very nice one. Lwafulumye and we on the right track. So buli omu abadde alowooza nti tuli ku right track. Eno ye right track gye tuliko. We are going global. The song is very nice. You're going to motivate people. Exactly. So this is the consistency I was talking about. Mulina okubeera consistent. Tokuba luyimba nga lukuba nnyo global ate nodda mu bidandali. Yes, kivuge ng'okizza wamu. ezo ziba zirina okukola ki okutuukira ddala eri ku ntikko. Yep. Aisha wa Bebe nkubuuzizaako nnyo. Yes. Kale. no X1 Yes, then nalabye abantu nga mwogera ku Joyland engeri gye yayambadde. Akaana kalinamu naye simanyi aba lwaki mwakabashinze. Buli nyambala ebeerako weebeera. Toyinza genda ku biiki n'osanga bambadde yagambye mbu yasinga egundi mu Uganda. N'ogenda ku biiki ate n'osanga ayambadde overall. Joyland yabadde ku Zina Award. What happened is that Zina? What happened is that Zina? Twabadde ku Zina. nalabanga eryavugwa weriri weewo olaba akkiriza nabadde sikalabangako naye nakalabye weriri weewo naye nga yabadde ku Zina ya galakise n'obuseegu bali bwe bati tebatengana genda ku peegi zaabwe zonna buseegu bigambo byogo byogedde nze abyogedde abayagala nze kennyini abyogedde kyeyo yange. kale Bukenya Media buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Bukenya Media gemanya nebaza ababaddeyo ku kivulu kya Alien Scheme mwebalire ddala okujja kuswaza abalabe nebaza nengamba nti kitalo nnyo ekya maama wa Suna Ben Mchala Kayondo okumuziikirako kyokka ng'era ne Suna Ben alina n'ekivvulo olwaleero ate ng'agenda kikuba enansa naawe ng'okkirira ng'omalako Yesu amala Makutano Junction kubanga bafumintiriza ne bagamba tukoze tutya tukisazeemu nga tetugenda mu kisiibo awo mu maaso abategedde nti maaso teri wali kiddako agenze biwedde tumusiibudde mu bitiibwa ebyekika ekyawaggulu ne shorts balenga ekola ki ng'etambula maaso neŋŋamba nti mwabatanaba kuwulira ku luyimba lwe bayita motivation oluyimba lwa luzungu Benita alwogeddeko mudduke ku YouTube n'emikutu emirala gyonna gyonna egibeerako music omulungi jeyo mukole ki bannange muwulire oluyimba lwa luzungu abantu abatalutegeera bangi nnyo mu ggwanga oluyimba lwa luzungu kati music oyo abatalutegeera nange ni omu ku bo naye kasanda banga ate abazungu balwagalnze nnyina okukola ki nze nnyina okugenda mu ekyo kitegeeza mba sitegeera luyimba ng'ate abantu abasinga okutegeera balutegeera kitegeeza nti obuzibu bwange si luyimba kasita olabanga omuntu akusinga okutegeera ali exposed ng'agamba oluyimba lulungi noonyengerawe gye lunakunyumiramu mbibubi ziri bazitegeeranga zino just actually abagala music omulungi bebano abamu bembadde njogerako bebano nti oluyimba lwa luzungu tebalutegedde obaga oluyimba olungi genda era ija kitaka n'oluyimba olupya abaddange n'oluyimba eddala ezole oluyimba lungi akalango kafaakali tuveeyo bannaye kale byebyo bannange oba sheda Aisha wa Bebe oba n'amuddawa atulaba era abadde akwetegereza Aisha wa Bebe omusajja wamutasenga wajunyo kale bwe tuba tuvuddeyo eyo Alien Scheme live in concert Lugogo Cricket Oval twava ku Africa ne wafunda ne tugaa kati tugenze Lugogo direct
ngenda kutandika naawe ngenda tandika naawe omanyi lwaki njagala nsembyeyo bukenya obwedda yatu update video esinga otambula zibadde za bukenya kati ngenda tandika noono nzire naawe soka okuliseeyo abantu mukuliko eyo abasobodde okgenda kwabadde kyaki nemukulikeeyo kyali si kyangu okgenda era abasazewo ne bagenda beetaaga okwebazibwa ddala ya kyetusobola okukkiriza tusagala tuteekeko propaganda ina nti wabaddeyo abayingiriddwe obwereere bayingiridde ssente buli yabadde erugogo n'abamawulire ate n'amasimu baabadde nago zo yali yatugamba nti tejja beerayo live naye live zamaze nezikola azadde nnyingi naye turn up yo yabadde ntono turn up kyeki mu Luganda abantu enzija gye bazzeemu okwagira alien skin bino sibyogera lwakuba nti oba mpa propaganda mbyogera nga mbijjira ddala ku ntobo y'omutima boss alien skin mu bigambo bya alien skin byayogedde yakulaze nti ekivulu kyekituufu kyakoze eki kyagaanye alien skin mu bigambo ebimu byabadde ayogera yazze ku stage yagambye lugogo si yensalawo ku future y'endongo ebigambo ebyo byasembwa okwogerawo erugogo nga gravity omuntu gye yabyogera twalaba ekyaliwo saabiwulira genda maaso kitegeera nti omuntu ng'amaze okujja awantu n'abaana agamba kati wano future y'endongo tekola kisi wano si wagenda osana nagamba abaana ba fangoni bangi abawagira fangoni bali eyo mu Uganda muneno bangi ng'amaze okugamba nti newankwadde wano tebakoze eki tebazze naye okwogerako okukolima weyogera ekigambo ekyo gwe abantu wabalabye otya ekisookera ddala togenda funayo muntu wa fangoni yenna agenda kuwa video ya kivu kya alien skin ng'agikubye ava mabega eyo tugenda gijja ku bantu balala bagirabeko nga safecars tuwaddeko waliyo abavuka bangi ab'enjalo abazze bo mumanyi abeera bazze okusunga babiyina bwe bati emabega nakuba ekifaananyi naye omuntu yenna amanyi ebivulu oba amanyi kamera osobola okuandastandinga nti omuntu waliwo position mwayimirira n'akwata kamera n'akulowoozesa nti kati awo kikubyeko era buli omu video gyagenda okukwatira akola eki akulage ebivulu byonna ebaddewo nga bira successful ekivulu kya alien skin tekirina njawulo ne kya Salomo Siraje bali kya gravity alien skin yafunyeko ku bantu naye alien skin abantu bano enjawulo teriiwo olabira ddala nga twogera ku kino ekintu twogera ku muyimbi eyagamba twavudde ku Africana nitunoonyawaawo akafo akatonotono akafo akaliwo akanenenene naye nga nako tekakola ki tekatumala weyatugamba naye akafo ne kakola ki nti ebivulu byonna ebeera successful kyetusooka okulaba kibeera eki eriyo view okitegeera omuntu ebifaananyi byakubisa drone cameras ngekuba ekisaawe kyonna bwekiti so kati alien skin nze sigenda gamba nti abantu tebamwagala bayabadde disappointed beba abantu abasobodde okukola ki omuwagira endongo yagizanyiramu nekola ki naddiriramu nkemaga ge mazima nti kale wanene ekivulu kyengedde okukola ki okweyoleka abantu abali ku Freedom City alien skin ekivulu kye yasooka okukola n'abaafikira ebweru abatayingira abamenya gate bona bagatta waliwo bakwata baali bajjuzeeyo olugogo eyo n'otafuna newo bateeka ebiseera bya Freedom City zino essaawa yagaanye then n'ekirala bapromotera bagenda kwongera okumulaba nti amanye nti alien skin kino ekivulu bw'ateekwata bulungi zino ssaawa kiyinza okuba nga kiyinza omuviirirako ddala okukkirira ddala lwansonga bapromota bagenda tulamwega bategeere nti kati ekituufu endongo erabika eri serious alien biri ebintu by'omuzannyo n'ekatemba biweddewo katwetaaga ki twetaaga endongo nti yagenze mu kisaawe nga king saa yakavaawo kitegeera singa yagenze muyimbi obanga tugambe acidic vocal yaviirawo awo osobola gamba naye yakoze eki naye yagenze mu kisaawe ng'alowooza agenda kukolawo likodi nti kati tugambe likodi yerugogo alien skin yagikola ki nera yamenye likodi okubeera nti yalangidde simanyi muntu yali akoze ku lugogo n'alangira mu budde obutene nnyo bwe eyo likodi woogikolera ng'ogijjuzza omuntu yenna alanga ekivulu mu kaseera omuntu yenna alanga ekivulu mu kaseera akatono ekibeera kibeera expected nti ono ebbanga lyalangidde tono kiyinza omumusala tekiri about kulangala omuntu yenna asookera n'alanga mu wiikisi 2 naye bw'okijjuza tugamba musajja yakoze likodi andi mwalimu ne change of venue akitegeeza awo tekyali likodi kati oli mukuleeta factors lwaki sho yakoze eki yasazo mbadde labayo get me right mbadde njogera
ku kyokubeera nti sheeno yalangibwa obudde bukoze eki butono nekyenjovu enni otegeera no yensonga lwaki yamenya erikodi ate bwe balikodi kyetuyita likodi gye twaga nti Alien Skin yalanga Freedom City mu nnaku 7 nekola ki nekubako ekyo ayita likodi gunego bagamba nti wakoze factor ereetera ebivulo sala era nekigaana ate balikodi walangidde mu bbanga ettono era omuntu walangira mu bbanga ettono tusuubira nti kisobola okukusala olwokuba olangidde ebbanga ttono okyegera kale ate wolangira mu bbanga ettono nekikusala netugamba nti ati kibanga muyimbi ategeka kisho n'atatekayo bulango ku TV nemusana tugamba naye omusajja yakoze rekodi yakoze sho nga takubye kalango kono naye ovukose bayakusaze kati Alien Skin talina rekodi gye yakoze bw'aba ekisayo kyamugeremya okolaki okujjuzeyo teba rekodi tegera so Alien Skin for you simuddako no akasembayo ajasa akasembayo performances cause ne bano ngenda kibabuza performances ku stage okusinzira ku byewalabyeko gozi rating otya mu line efaananako bwe Alien Skin wala kweno show no mu rating gawe yagira wali eri agenza ategeera stage performance oshegera okwawukana ku stage performance yabeeranga ey'okuteekawo instrumento ku CD n'akuba nti woba omulaba kati asobola oku stage performance najja na performinga enyimba ze ku stage ku instruments ezenjawulo ate nga bakuba buli lulimba balikubira mu gundi yalo nakulaga nti asobola okukozesa eddoboozi lye abagizi byamusuubiramu nakola ki so performances zigenze zikola ki zeyongera kola ki twagala just nti ayongereko ku understanding industry kati etambula etya oshegera nti kati yeetaaga ndongo yeetaaga mawulire yeetaaga ki naye performance wise yagenza growing ngo agenda achuka stage zakoze eki zazze akola ki ayitakaawo kyegeera ya kyekyo kale thank you oyo yesega wa junior dine Benito mukezi omusajja bujoga nine Benito myuda ya Benito kasotya ndino ekisawo tekyajjudde nga titoyina tewabaddeyo nga titoyina na video eraga nti Benito kigirira mu kamwa ka boss oyo buli kyayogera kanda ziki ekyabaddeyo ayina ensonga lwaki yakyogedde era njajjogera nga tusuza obudde bwange kozesa obudde videos nyingi wano simanyi lwaki abantu bateeseyo ono tomunaka video yeyo bwedda yazikwata simanyi lwaki abantu bamaze nnyo obudde nnyo nga bagamba mulaba muswadde ajjuza nengamba it is obvious yali alina okujjuza yajjuza nze wenjogera ku muntu ntogenda kujjuza era tojjuza kati ali eno obadde wagamba nagamba nti it is obvious abantu bajja kujja kale okiraba ekintu ekyo so era bw'abeerayo I'm not surprised kubanga osoma situations n'omanya abaddeko n'ennyimba empya nti ne waba tabadde n'anyimba mpya naye biki ebibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe occurrences kyezibaddewo mu bulamu bwe so omuntu asobola oteekayo ekivulu nekikwata so nze nalaba nga amasanyaze weegali aga Alien Skin okujjusa singa Yesu yajja bw'atyo ng'alina engule ku mutwe etaliiko maggwa nga ateeseeko amawoowoojo ate kungulu n'ateekako ekigoye ky'abasiraamu n'abeera najja ku musalaba ogwaka ate nga nabazinako nga ne Michael Jackson ate nga waliwo omusalaba guno abagusindika bwe bati omusalaba abagusindika bwe bati awali bukyali misana bwe bamufuuwako obufuufu singa Yesu yajja bw'atyo singa kufa abali wano teri mulamu kulwaki mwekanga singa Katonda yasindika Yesu Yesu najjira ku musalaba ogwaka nga ku mukono temuli misumaali bamusibyeko obuguwa bwe bati namulabye nga alina omuti wano ku mumwa bwagufuuwa bwasika alina ayambadde amawoowoojo alina abaana akantu ku mutwe bagetinze emotion bwe balabye Alien Skin nga ze bwato bawulidde amaziga nga gabakulukuta naso no gabazima naso bo bafiirize muri bino bamutaddeko bawulidde abamu obwedda basirisa tinedda Alien munawudde bamukomeze singa Yesu yajja bw'atyo mu bitiibwa bye bw'atyo n'akakaaya ku mutwe ak'abasiraamu okay n'omusalaba nga bagusindika oba niyateeseteesa ata Yesu kufa abali wano tekwandibadde mulamu singa twafa tto
singa bwatyo bwe yajja Yesu kyekyo kyenalabye nakirabye nempulira nga nyinyogose ogenda kumbuuza ku performance kati mbadde nti ngenda kubuuza ebintu bibiri yabadde n'abayigirizwa be 12 number 1 performance ne number 2 the timing of the show. The timing of the show tetuli nnyo bantu ba timing abana Uganda ekyo siri nnyo surprise omuyimbi bwagamba nti kyegenda kutandika 2 najja 5 za kiro senyenyamu era ntero gamba abantu mulete kuleti zaffe tugira tunywa we are not sure naye bali abali international bagamba ku stage nnyako saawa emu ku stage twasainize contract ya 1.5 hours ajana kuwa ekyo wallahi 1.5 kyaliwo ku arakeri 37 dakiika ekinene nnyo yali tali ku stage nga tukyesindika wabweru ku mulyango kuyingira atugenda okudagulira nti ate ali South Africa ebiku bye Uganda biduma ndowooza baabimunyumiza naga sisula wano siyinza kubeera wano so siri surprise. So the performance Alien Skin. Personally, I'm not a fan of his music. Music wetu mwagala. Manyi Alien Skin aliko amasanyalazi genjagala okwogerako bwenti. Ye muntu atali gotayinza gamba nti amuyimbi nnyo naye nga abantu bamwagalirayo nga bwali. Music wa inenge gyatambulamu abanga ayogera abanga anyumya ayogeramu ne bakyalibe video ze siza kabi nnyo production wesi wa kabi nnyo naye waliwo ba mutima nga oyo waffe kati oyo kiba kizibu era obwedda we bali awo olugogo ne oyo kiba kizibu okugwa naye muganda wange yimba bulungi ototeekemu n'amalala ojja okugwa ekigwo naye waliwo ono ng'ayimba bubi naye nga bamwagalanga bwali oyo kizibu nnyo okugwa kati Alien Skin. So performance zaabwe nazirabye obwana bwabuukidde eri emabega bwambadde emiwoowo gyo bwe busamba kanzu zaffe ez'abasiraamu waliwo bano abakutte gafulaaga tebasaasira bali mabega oba balaba performance ate ya performing ate n'asooka dde eri ku stage ate n'alekera abazinyi ate akazinyi ne kajja ne kamusika ne kamuzza ku stage waliwo n'omuwala gwe nalabye yazze n'alinnya kati Julius yadde agenda mumukwata Julio ali namga amuleke musima yakiringemuko demu naka wansi ku ngato yali yeni oba n'agikabirako n'ajja yakatambala anabayo yadde akutte ekitambala engero lijjidde ku musalaba yabadde afuna mukisa demu yadde agenda kukwata ekitambala agiyise mu feesi yali ko Julio tikati oshuse wali bagamba ezo performance zesobola kubeerayo kulaba nazirabye nenga ye what is this ate nempulira ekirala obudde ndaba buddemu nga bukwaca ssebo wano wansi tenandesera wakako baddemu ettama bwerit ate nga kali very free omusajja kirioka naye obudde ndaba buddemu nga buziza amatawa. People now are chewing cat. They are like animals and goats and whatever. They chew card. Ochiraba. So nemberawo kati ate omanyi nabagamba wano nayogera nti olutalo lwa Alien ne Palaso terugenda kugwawo. Yeah. Era sabadde nnyo surprise nga si Alien yabyogera. Saba yabadde MC. Yabadde MC. Nagamba ankopi. Mutuulidde. Ne fulufiga we bamuweeredde misini. Bamuwadde n'ebibye ku stage ankopi. Era nzitamu okulabula ankopi. Bajja. Ate Fikigaza naye nalabye yewerera ankopi. Anti yekyo. Ate nga abadde atambula. Olaba nga Alien Skin si yayogedde nga boss. Omanya meeting zituula. Ziri endosti bulungi. Kubera undi kiki. Tumutege bomu ku kabina. Fikigaza ayagala reconciliation na musajja bakwatagana. Era Fikigaza yakubako yayogerako ne Palaso. Namugamba niyo lyo omusajja mangu nnyo kwatagana nga. Tona amazo mukosaako mukubira ebintu. Jukira Palaso amalo kuba. By the negira dieta yabadde. Amalo kuba Alien Skin. Wala besho yagira. Ngamba Palaso amalo okulumba amakaga Alien Skin. Ate Palaso yatya nnyo. Nga wono mu audience wono mu bantu public nga alina okutya. Nga mu public alaga nti mugumu. Ninga abeere ne bali. Nga atatya nnyo. Ayebuuza kyekidda. Oyo yali atidde. Ayebuuza kyekikola ki? Yaga Fikigaza bamunoonya. Yave yateke ku TikTok onti yakubye essimu atekeyo obujulizi eziwera misikolo nkaaga ngakubira Fikigaza. Ni Palaso. Fikigaza talina gyakwatako n'embi. Byekugamba mbiyinako bukaka. Tugende maaso. Ati okiraba kyeŋŋambye.
okyagera maaso balengera bo akantu kali emisikiri nefiki gaza sooka okaleke ojja kaddamu wano akakole mu budde bwe olwo lwe lutalo lweŋŋamba tetugenda kukola ki kukoma kubanga olaba nga ali wansi ennyo yakoogedde manya ekitegeeza meeting zituula ne wakasa nti ankopi tetulina kwerabira nga waliwo tugenda olabira ankopi ng'ettama liri bweriti oba ng'eriisa erimu teriraba ankopi tojjaawo babodegaadi tojjaawo babodegaadi kubanga naawe abasajja obasojja naye oyinza okulowooza nti bakwerabidde buli woolinya ku stage n'obayisaamu eggaali nabo kati bakikonfaminze wali mu nkuyanja y'abantu erugogo nti ankopi ate ng'ayogera si ye munene ankopi bwe bakanula n'amaaso kati kyekyo Bukenya Media yabaddeyo era obwedda yatuwa updates ku byonna tutandikire saawa zibeera 7-8 nakoze story abantu badde tebannayingira nga wakyali wakaluwona naye nga basponsor n'abategesi bonna bayingiridde bamaze okukola ki osettinga up tetumanyi kyalwisizaawo bantu kola ki kuyingira era saa 8 obwedda abaana video ezo bazitambuza nnyo nti munda tewanagira tutandikiraawo waki abantu batandise kuyingira late byagenda okuwa polisi yasoose neegaana abantu okuyingira ng'erina ensonga zaayo ndowooza nga tebanabafuna clearance clearance ziba ssente nti waliwo sente zirina okusasulwayo ng'ate waliwo Robert ng'omutegesi abantu webamugamba nti sente tugenda zikola ki ziteekayo kati ne badireyingamu awo ne polisi negamba tekijja kukola ki kubaawo Robert n'akubayo essimu esimu neyekomawo mu badipisi bya Uganda oba kiki kati ba osiga bo tebamanyi nti no waliyo omuntu asobola obagamba nti mukiseeyo ne bakkiriza n'essimu ne bawulira nga tebajja zikwata radio call teyo oyina ogikwata oba oli mu ttooyi oba oli ku cupa radio call oba oyina ogikwata yateeka information negira ku radio call abantu abo mubaleke bakkirize kyabadde late abantu bekutandika okuyingira batandise yingira saa meka Bukenya abantu saawa nga 9 awo babaddemu nga balimi nga batono niwe natuukidde saawa 11 nga abantu ku mulyango gye bali abangi naye nga munda bakyali batono era nze natuuse saawa infact 45 awo nenyingira nga munda temunaba kubeeramu bantu naye ngaessubi weeriri olw'ensonga wabweru babadde bakoze ki bazze bakwatiridde alayini gyeri nangiriseebabweru era zageza okubeera saa 12 ng'era olaba amabanga gakyakola ki gakyalimu awo abalabe baffe bakubidde ebifaananyi awo 12 abajjonkezi baffe basegawa basindiseeyo Crystal Panda yabaddeko saa 12 ku stage bawanise toki kyogamba misana webawanikidde essimu mu bbanga bagambe fulufiga nti amasomo gaffe nga tukyagana wadde misana tulina video abazina nga bo bazikubidde mabega vidiyo y'amasimu tugirina ng'abantu olaba mwe balinga si bisolo ebisolo si ebyawanisa video abantu bebawanisa amasimu era ng'abantu bangi zagenza okubeera ssaawa 2:03 nga akantu ako aka ordinary konna konna kajjudde nga ordinary ejjudde munda naye nga VIP nkalu VIP wano mu mameeza abantu tebanaba kujja weewaawo bandi basasudde sigoyinza obbagamba nti mujje lwampaka etegedde omuntu wa VIP zibeera reserved owa VIP tebamwanguya tebamwanguya kubanga basasudde miliyoni ze 3 ng'emabega wa VIP ne bw'atajja by the way omu ku basasula emmeeza namulabyeko ku stage ticha kipopo yasasula miliyoni ze 3 ate bwe naazima kati yasasudde emmeeza ate neyeesanyusa muyasasudde emmeeza ate neyeesanyusa era bwe tatuddeeko tetuddeeko nga ku mmeeza bisinga obeddaali nga bw'anyoola ekiwata oluganda oyo wa biology omuzanyisa asomesa ddi ticha kipopo tekyalimba yali tica n'alivaamu nedda asomeseyo asomesa sekuyo ticha kipopo wa biology asomesa kakati ebyo bwe mulaba gaapu ezo jjukira baataddewo olukonko aba VIP nga muyingira direct nga temuyita mu bantu bano ababulijjo abaavu nga muyingira direct tebadde baavujadde ebiri nemujja paka ku mmeeza weziri kati awo nga waliwo gaapu era eyo gaapu mu bivulu ebisinga tetera kubeera mu bantu bwenzikira ekivulu kimu
gye bagamba nno kisusse katute bajja bagikavalinge kyekyawinninwagi euganda tera kubeera mu bantu bagala ba vip very direct ajje ku mmeeza ye kati ku winninwagi baataawo ne bagamba kisusse tetulina wateeka tera kyakukola ngeno wajjudde nnyo ne bakipayingana wano kati ekyenjawulo ekyabadde wano nti eugapu yasigaddewo kyovula badde abajjonkezi gye bakozesa ennyo naye eri sayidi yeeri eyaba mitwalo ebiri ordinary yajjudde wajjudde mu ssaawa zabadde 3 okiwulidde ekiro kati toddamu nga wali fuulu ssaawa 3 ku ssaawa 2 nga mabanga mwegali ne ku 3 wabadde wamaze okukola ki nga wapiipa era vidiyo tuzirina nga zikeetera ddala paka emabega ng'olaba size zino ez'abantu abakumuogezeza zono zonna kwe ziri ku akawunti yange mu Kenya Media TikTok agirina gye njigula eriyo view ya mutwalo ngulika so mu Kenya genda eriyo vyogula namba njigula ebintu ebyabadde ebibi ku sheeyo sisobola kutabyogerako thank you sawundi yabadde mbi nnyo ani yabadde mu sound sawundi eyo yabadde mu mawanga yagala tumwogere yabadde balamu ogere ya yabadde balamu yewoomye omutwe ki mu sound kati balamu ng'alina ndowooza ebyuma gye byalaga awalala naye n'akozesako n'ebya siriki era babadde bati bakiri yabadde siriki ne balamu sawundi nga nfu simewayi evudde ku generate ebugumye ebizikira ne batandikateeka kitegeeza ku masanyalaze ga uganda ogamanyi oluusi batono oluusi mangi gamanyina okuvaako nga tewali nsonga ng'olinako unitizizo nga 2 ne gavaako amasanyalaze ebugumye twaleeseemu tebabadde namazzi giwozaako ebugumye bavudde ku generata ate bazze kuki ku masanyalaze kyokka amasanyalaze ga uganda ogamanyi tisalina gavaako tewali nsonga nditubeera ku bunkengefu bwabaddeyo obunyonyi eyo kuwaya bwabadde bubiri nga bivumbeera omuntu nga balese speakers nga 10 obutono nga speaker 10 sente bashekite bulungi basonze bu speaker sound era alien skin abakujja nga tebana bagitereza babadde balina okufunamu ongatto yabagambiddewo nti bwentuukira nga tebinaba kutereera mwagala kundabisa nga badije ba mirundi ebiri nga papa bakyali kwono nakuba ne bivumbeera bagenda oba omutegesi yataddeyo sente entono nobati oba ntono zityagwa okkiriza okime bulungi bakolesereza kuba kisaabu olwotetera ku sipiika ekkumi obutono ate yo sawundi yasasuddwa mu state house dayi kabadiya wabaddewa eyo sawundi sitegeeza bagenda kufuna sente nyingi nnyo nga tebaleeta obuntu butono so omutegesi yabadde nobati yabadde state house anti ofuna obuyambi teriyo muno omutuku naategeka natafuna buyambi kuva mu bantu abo aba tayinza kufunamu kyovala bali kukyakusaasira era stage ne sawundi era byava wa yateeka mulagadi nga yakaaba lagadi ye yafuna mufunyi sente zeyateekamu ebintu bingi nnyo ebibaawo omuntu ogwa sawundi yasse vaibu y'abantu sawundi ne sho y'omwana naye ne bawoningirawo ne bagamba nti tebibeerawo bino mu bitereeze mbwanga ate tebagala kugambwako kubanga obedda ndaba ku njogera akola ku bya sawundi tebagala nakugambwako bo balaba kyekyo bo balaba kirikiriya ninga bwogendera ekiseewo ekyo kikoma olaba ngena balokole bateekawo endongo system nolabanga ekubira ddala ate omuntu wa bulijjo wategeera nti sound si mulungi aba asusse ekyo yagalaga waliwo jeje events waliwo bagita bateba balala bano fenon kati gwe buli wojje n'otandika okuteekawo obuntuntu w'ebito nga sound evudde bulungi jukira teba agenda kuddamu kugamba nti no kapangise gwe competition weeri kati gwe oba tomanyi kuzanya bukodyo bwa competition we mutwe mujjo okugwa mpolampola mwekwase nti babaloga ninga mumuzanyide business yamu sawundi yabadde nfu ekyo kyekisooka oyayimba nebivaako omwimi nagamba nti waye tekayo oluyimba olulala ngaoyinza okugamba nti badijje baana bato nga babalagira bulagizi ng'oluyimba lulinga olugaaniddeyo basikamu lusike lwakulwana lulinga zino ezatepo lirina kulushaluza mabega so sawundi mwetereze bannanyiniyo ekyo kyekibi ekisooka wagayo ebibi ebyabaddeyo ekyo kyekisingira ddala okubeera ekibi bwe nandigambe nti ekibi ekyalibaddeyo naligamba nti babbi abantu teri yabuziddwako wadde ekikwanso
nti ekikwanso kye kyamubuze security yabadde era wali ensonga lwaki oli yagambe ti wanika amasimu abantu balabe nti no buli muntu alina essimu Tubadde tusuubira nti buli omu essimu yagirese waka. oba onaagala kujja mu kivulu kino lekayo essimu yo oba owulira nga amannyo go gaagala togendayo Fangoni Maza yakyogedde. Fangoni Maza. kati oyo yalina ensonga ze ne Fangoni ate oyo ayagala wali ssente kyovola bayagambye abantu bagende wa gladiator olwokuba wuli gladiator wa golodi wa mikyanga atunda kilo 2 n'afuna bilioni 3 kati oyo yewa ssente ate alina ensonga ze wali nga bakubasiyaali yeri Naye Gladiator teri amanyi luyimba. kati ogamba otya abantu nti mujje wa gladiator ewali ensikiri temugenda nga tomanyi na luyimba lwa oyo Fangoni Maza gw'ogamba bw'omugamba nti yimbayo oluyimba lwa gladiator tamanyi yowadde tasobola luyimba wadde ebigambo ebibiri yimba agamba abantu nti muveeyo eyo temugendayo tamumanyi Gladiator tusola teri amumanyi. nze mumanyi yayimba oluyimba lulimu ekigambo gladiator ayogera Mazima ife tuli masannyalaze. nigwe n'okeera ku makya n'ogamba abantu temugenda wali ensikiri mugende wa gladiator akoleyo kibakoleyo Yasasudde abaana aba TikTok. ne gladiator oluyimba lwe nze ndwagala sente zasadde mu bantu abamulanga Nyingi palaso nnyo ku show. ba tiktok zisinga ezategese bayizayo ba tiktok babadde wa gladiator abaana ba Fangoni bonna. ninga nabo kibamenya nga nabo kibamenya bagamba ddala abantu bagambe bajje bagenda kukola ki bajje bakole Naye yafunyeyo be yafunye. Njafunye Actually ddala. yafunye abantu. Naye ebintu bya Gladiator bizibu tosamanyi baba asasudde. Babadde batya. kubanga sente yazira tegeza bali sagala sente mu kivulu kye Yadagala. anoonya Azimba linnya brand. niye erinnya erizimbire ku sente bi naye kali akayimba ke kalungi kali yimba kiyimba mutali andi kali mu gladiator Masannyalaze. genda maaso bamukubidde akalaamu kati fena tugenda noonya Omwana, giradietulire byayimba abayimbi ab'enjawulo bazze okuwagira Alien Skin. Alien Skin wabaddeyo omwana Tomudi wabaddeyo Lili Pazo yakikubye bulungi okuva kuziika nagira mulumbe najja direct ku kivvulu ng'ate ayambadde empale eri eno wansi mavivi nogamba singa yagijiddemu ddala Lili Pazo ali mu myaka gyaffe ebimpale bya wansi akyabyagazaaki si muvubuka Lili Pazo mukulu eyimbye bulungi naye ng'empale ezitwaza abantu abakulu abaana abato Regiment abayimbi be baagaana ebiyimba basinga oyimba ennaku. n'agamba abantu b'ekawempe nti naddo inayo omuntu ekawempe apangisaayo mukubira essimu omugambe yinza omutuufu bwe tuli ku program mutaddewo emboozi ya mwini onalina kabadde ng'abantu genda maaso obukenya sole aganaga n'ategeeza abantu b'ekawempe nti bannange yenza omutuufu one people one uganda One Uganda, one people. gamba n'aba FDC ajja komekereza ng'era abayamba afuneyo okutunda ekibiina oba yakitundidde mu bayaaye ajja komekereza nga afuneyo akalulu ka wanu Kati mwami Kenya mu basajja abakubye lugogo Alien Skin omurankinga waawo. netanatuuka tanaba kutuuka mu bali batopu abagikubye batopu bwe tumanyi omuli Wininwaji omuli Shiba King Sahara G. Saha omuli nono reijati Reiji oyo gwe mbadigambo Ate si yagituusa yawera bulungi. capacity Onagitusa ku basajja. akyagikubire ddala nenoga bulungi nnyo akyali namba emu ewininwaji King kuddako Saha. King Saha kyekyo kati oyagala taata ekyo genda maaso obadde tonatumalira kibadde oyagala taata omutuusiza so Bebe Cool yazze yabadde walako nga tukwasaganya ku ssimu n'agamba ngenda okutuuka era yazze mukowumuko nayimba ennyimba ze 3 yayimba infact ero sho gyasoose okuyimba ennyimba ze empya 2 Naye bye yazimbiddemu nga badde bazitegeera bo. balutega abadde bedda maaso bedda mbalaba bazimumunya bazitegeera kati omuntu ogamba otategeera oluyimba olufulumye kola olunaku motivation lwafulumye ku lwakutaano lwennyini Balabonye tozitegeera kati bo. ngate ali ku kivulu toyinza banenya naye ngeri yabasomesezaamu ne babiddamu bulungi oluyimba twalabe nti tulina omuyimbi ow'essuubi asobola otukiikirira mu nsi yonna muve mubana abayimbi b'ekamwoja simbalifro mukamwoja Atandise akuze. Atandise akuze. ab'enakawuka tebalina na ssuubi lya kufuluma bo bayimbira abantu ba wano ye muyimbi atukiikirire kati ku international scene kati n'abazungu be bakoze ku album bagimanyi bamuzina album ezifulumira mu lunaku lumu
Mbisiminga wakati ngono ndio yakubisimiza. Ebyo yalina bikola ng'akyali Ebimba bingi ebitalina kibigenda. Kati tufuuse yalina okufuna bikola ng'ali mu myaka gy'Joshua Baraka. Kati era akyali myaka kubanga era ennyimba zayimba siza kubuukabuuka nnyo zirimu engeri kati bamugani heritage balina emyaka emeka. Anti kati mwe mulowooza okuyimba oluzungu kwe kugenda ki? Oluyimba ne lusigala mukajagenda maaso Lakini tukukule saha luyimba kyo olwakwatayo walwa Bobi Wine. ane bebe ngane wogaye bebe walowooza wanayimba oluzungu. Ate era yayimba ko Kijja kukoma oluzungu wano. ne lugendayo nga wano. Oluyimba olwagenda ebweru ne lutambula ensi yonna olwa Kenzo lwali lwa mu Luganda. Love you every day. Lwa luzungu lwa Luganda. Lwa luzungu. Lwagenda Oluganda lusobola okugenda bwe luba olulungi. Lwagenda Ate telwagenda. si kyalo si lwa luzungu. Olwa Kenzo. Olwagenda. Luyina ekyalutunda. Si luzungu buzungu naye ne music abeera Waliwo omulungi. ekyalutunda. Kitegeera. Kati abasaka mu abaana ba ghetto. Kamufluence yatuula. Mulese motivation yagera tuula. Paka wana ato oluyimba Olwalo olulungi. gy'abantu abazungu baleeri balukolamu challenge. Mwe temulutegeera butegeezi. Tuziraba views zibaze love everyday nga views tuziraba. Love everyday views tuzikola ki? Nti abazungu Bebekulu alina obuzibu. Nti ayimba ennyimba mu bantu abavaako abatategeera. Ng'abiyimbira mu bantu abasiru abatabitegeera. Nti obuzibu obwo Bebekulu era nakimugamba yagamba ekyo nkimanyi. Ekyo nkitegeera naye si buli muntu nti azaalibwa ekintu akimanyi. Buda Bebekulu yagamba si buli muntu nti azaalibwa ekintu akimanyi. Bajja kiyingira mpola mpola. Kati abantu nga basigawa mujja balokola tuula wamu alaba omuzungu ng'awanya oluyimba olwo kati ye yeeterezenga. ajenga Yeeterezenga agambe kitegeeza nze nnyina ekikyamu ku mutwe. ezo sente zeyabadde mu oluyimba abaseka mu Joshua singa tugenda. obadde tugaba Bebekulu nga azze Joshua lweteekemu oba gweteeke mu Joshua. Yalina kweteekemu ye n'abaana be. Teka musene nyingi. Enyimba zivaayo tezikuba. Gweteeka mu Joshua. bugenyi obadde tugaba Bebekulu nga azze ku Yazze show n'ayimba. N'abeerako n'ebigambo byayogera awo motivating abantu. Era oluyimba lwolupya lwogera ati motivation. namulabye awera okuwuterawo alien skin omugongo paka lasiti Era agambye tina alina ku albamu ye alina Alien Skin walina oteeka layini. Abenga akuba wonna. nze ndowooza kijja kukola kuba alien alina ekiroboozi ekyo ekiri unique. So Alien Tekiri unique. ate Bebekulu ye omanya ali versatile. Bebekulu alina waayimbira eddoboozi ettono, alina wa going hard. kati ate kuba mutuufu okunnyonnyola otegeera mangu ate onoonyereza oli musajja mugezi nnyo nkwate akole mu byalo twewale nnyo abantu abo abalwawo batubalira obudde bungi nnyo okunnyonnyola nnyo omuntu ategeere ama mukenya malayo submission tugende maaso Alien Skin yalinye ku stage yajjidde mu biti nga bina yajjidde mu kiti ky'obupaatiri nti Yesu naye mukama ali ku musalaba ate nga gwaka ate omuntu ali ku musalaba ng'ayambadde amajowoole g'obusiraamu omuli omugga n'ekkanzu Gambe eddiini yagivuunise. n'agira mu kiti ky'abageto nga ne sitiiki kweri ku mumwa. awe tulaga Kati ate n'obuwangwa n'abwolekeza ku byambalo by'abayigirizwa bwe 12. ekitaabadde wali Abayigirizwa bwe 12 nga bajjidde mu sitayiro ya byabuwangwa. N'abanga buli muntu amukonyeko omusiraamu ajja ssanyuka. Katuli kyalabe ku musalaba agambe oyo muntu waffe. Abaniga ab'omugeto balaba sitiiki bagambe nti bannange ewaffe atukiikiridde. Abasabize bagambe nti wow what an attire. Bakalegedde bonna n'abakwata n'abakola n'abazingako. Esaire jajiddemu era n'ayimba yaliyimbye akyali ku musalaba ye Bukenya aba akirabye mu ngeri ng'akyali ku musalaba oluyimba lwe lwasoose lwonna ne luggwako. Abantu abamu ne balowoleza ddala nti bamukomeredde bukomerezi. abakazi ne Abakazi batandika okukaaba abakazi abasiru be bansobera nga balabira ddala ali ku musalaba ne bajjukira Yesu nebakakimeke waffe maama waffe akoze eki mu Sepeni atuuka omukomerera bamuleete wano nga mukomerere nga bo balowooza beddala era kyekimu n'abantu abalaba firimu ne bakaaba nebeerabira nti biri bazannya bizannya akitegedde. So yazze n'ayimba n'ekirala yayimbidde ku CD
yesho ekyasoose okubeerawo ng'eyiri ku siddi nze nakiwulidde obwedde omusajja akuba kabaati mbadde ngendako nnyo n'ogamba nti bayabadde ku live byayogera matankani nobyamuwaana musajja atandise okuimprovinga ayimbira kati ku live ninga buwaika amuwaani anayogera ebibi ebyerere kayogera ekyo kirungi abantu bagamba laba ekibwa leero eno kyenagwa ebyuma bino ab'ebyuma era be baleese ensonga eyo ne bagamba we batagalidde baze ne bakolamu ku kalihasa wakatono nga tebikwatagana naki bino ebya live nga tebikwatagana na sawundi ng'olaba bibulamu kwe kujesonyiwa alien ye asalawo mangu n'agamba nti kulasi kintu manyi sigenda kuba live kuyimba ku live ngenda kuyimba sidi nekenzikya ng'era bikyabunge sidi ino banga eteredde nga tomujja jiwulira kubanga mwasasuddwa era balwanye bukubirire ebyuma nebiteri alien yagenza okujja nga sawundi eteredde in fact ayinza okubanga yeyekka eyayimbye ku sawundi eri perfect abalala bonna bonna okuva batandise okuva emisana obedde bonna bonna sawundi eri byayo so yayimbidde ku sawundi naye nga ebiseera ebisinga microphone nga nungi eddoboozi lye liyitamu ng'era alinga ali mu freestyle nyuma ng'azimba bulungi webitegeera one group nga kivaayo bulungi era nga omuntu abeera eno ddala bana batategeera bulungi bemuzi agamba nange ekiseera banga ku live eringa eyo abasajja akayawedda totegeera byala Bukenya maliriza alien skin tuveyo. So, the show, ekyasoose okubeera erugo. Michael Jackson tomwogedde. Namulabye abadde Michael Jackson oli yafa ne kati futu. Alien skin yamuzuukiza. Yakoze bambe nyambala yaze n'akyusa ku nyambala n'atekamu engoye endala n'alita n'engoye endala nga maama we waali atudde. Maama yabadde awo ku mwanja n'alaba ku mutabani we. N'agamba ng'akola history. N'agamba waaw ng'alaba abaana abajja abawala abakuutiza ku mutabani we n'agamba n'abagaaya ate omwana wange namugamba kiwaggange gamba nebitambula bulungi vip yabaddemu ku bantu ababuvunaanyizibwa oyinza okulowooza nti no tebasobola nakujja mu bivulo by'abayaayi bino bidde bibogera ku leedi temugyendayo bajja beba abasinzaamwe oli n'ajejemba temugendayo bajja kukuba oluba lukyuke temugendayo obudde simu tuzirina era esimu obudde ze zakutte simu twaffe twazisigaza ziizino wabula mujjewe amannyo gonna gayina amannyo gonna gakyalimala muteri yavudde mu linnyo eryo empalana zammwe muzijjeewo kugamba omuntu n'aba n'empalana nga newayasaba bw'ati empalana ogirengera munda mukamwa ng'omuntu ayina empalana newebuuza empalana yafaawa naye wali muyimbi lwaki byakulima watusuubiza ekivulo omwaka ogwedde kyakulima okussaayo niyo oli mukujjonkera ono omuyimbi asobodde okimekinga mu myaka 3 guli mukujjonkera waswadde abantu bazze ate nkati era keno yentandikwa yange naawe tugenda kuddamu buto ndi mwetegefu nnyo kubanga nekyaleta empalana yekyo nayo ngimanyi ekwatagana wano ku ssente waliwo ezaavanga eno nezitatuuka kyovula bamaneja yagana ozanjula otalula maneja n'oyo omukazi nerusibuka buto maneja Musa bw'atayogera ku bantu bono ono bagamba nti waliwo ono yatuwaddeyo nga tono tayogera muwendo kigwatuwadde maneja Musa n'agaana okumentioninga abantu abo oli n'agenderawo ku TV n'amwaya musajja mubi gugamba otandi noddusiza olese balooya ng'ate toli wafanga ng'oli maneja alese balooya gogamba ate balooya tebajja kukola tugenda batwale wa Mike Mukulu abagatti kugamba bya ssente nga waliwo ezaava ezasoloozebwanga mu bantu ne zitatuuka kyovala banalien skin era empalana eyo omwanda otya okugamba nti mu bantu abakuyambye notamentioninga nga tewanyamba kasita wagaggawala eyo bafuna ssente ssente kyekibantu kyebasinga okwagala singa alien skin tebamusiba wandizifunye mukuliko eyo ewa alien skin erugogo cricket oval nakuzomwezi abadde 21 lwabadde lulindiriddwa Bukenya Media bw'oba tewalabye byabaddeyo byonna Bukenya obwedda ddakiika ku ddakiika akuwa ku Bukenya Nelson page ne Bukenya Media ku TikTok wonna information ojja gifuna kale